Samba Omar mu Kenya nakolwali tugenda wa Mwami Ssekabira okimanyi bulungi nti n'abatuuze bano nabo balinza okuba tebakyamanyi buvunaanyizibwa kubanga twaddamu mu kulonda eri mu 2023 naye waliwo bassentebe abajja abapya ng'obuuli awo tebatendekeddwa kimala ekyo nakisobola okubeerawo naye nga kiyinza obutatta buvunaanyizibwa bwa kifo ekyo abatuuze eyo gujja owangalira ng'omukulembeze nawala bo bakyamanyi obuvunaanyizibwa bwa LC1 akalema begako eyo omukulembeze pulezidenti w'eggwanga teyajjanga ku kitundu n'ayogeranga ssentebe wekyawo tamaze kwogera awamu kikyakolebwa awo tebakyakikola nga Haji bwagambye nti n'abasirikale ba poliisi tebajjanga muntu ku kitundu nga ssentebe tamanyi naye olwaliwo ssentebe asobola okujja n'akwata omuntu ne chairman waali nga poliisi nemukwata nga ne ssentebe tebamubuuzizzaako kiki ekyetagisa okukolebwa era embeera eno gw'ogiraba otya nga munna PFF ensebo David Vitale ayimba akayimba naye yakaleetanga kibuuzo naga nti wajje tugenda n'ateekamu nti buli kimu kisulike. Kizibu nnyo okulowooza nti abakulemberwa beesulika ate abakulembeze be banaaba batuufu kubanga abakulembeze bava mu bakulemberwa kakati bo baba nga si batuufu automatically n'abakulembeze abajja okujja bajja kuba bakyala. Ensi general egenze efa yeeyonese ekigyonoonye nti tubuliddwa systems ennambulukufu ezitambuza ensi. Buli muntu akola by'ayagala. Olwo olunaku lumu n'omuli oli w'amawulire naye ono omugezi wa poliisi wagweta Masaka bazembe bamitanga n'owasemuleeki kakati bwe bakwatanga omuntu nga bayita amawulire mujje tukutte ababbi b'amatooke ababadde batigomya ekyalo mugenda ne mukwata ebifaananyi n'omwagala nnyo bikwata kati gwe ng'oli waddikituo gwewakireese dda baba bano buli mitwalo nemubuuza omuntu ateeberezebwa kuba mubbi muyisa ab'amawulire bamukutte ebifaananyi agenze mu mawulire bikirizoka nti yali mubbi amawulire galivaayo gali musango ani agenda okukola disclaimer. Ekyokubiri singa abadde ako akabasanya kaana kawalambe kamusanze nako ekyo ekifaananyi mugenda kikwata mutya nga tolina kulowooza soka olowooza ekiri ekyesasage nti abadde akwata kaana kati nakyo yita ab'amawulire bakikwata kubanga ono bamukwata kati abadde abambizi bagibusibambulago kakati njagala ondage wali akawala nga bakakwata bw'oba tokisobola byonna bireke kubanga ono ateeberezebwa ne bali already wadde kiri kigamba nti ateeberezebwa bo olukukwata guba gwakusinze dda otegeera kati ensi okutuuka nga ezzeeyo mu nkola zaayo entuufu tugenda kufuna ebituufu ebitambuza eggwanga. LC nze nagendako ku LC wano naye sinanakuweza baategeka okulonda nga sinaweza myaka 18 siniya yakusatu kakati nga bategeka naye ng'entunuusi zinkuba myaka tiginnawera naye nga neewandiisa muligesa abavubuka mwendi kakati nalona nankwatirako netutegeka okulonda kwali mu gwa 10 ate nga nze birthday yange etuuka mu gwa 10 kwagenda okutuuka nga ngiweza nemira nenesimbawo ne bakanjiiranga kazibu nempanga nembeera sente byabavubuka ku LC wano naye twatambula LCs ezo abamu banjolonganga nti ow'abaana nasoka nti wabavuga yega olaba bali balowooza omuntu waabwe naye nga ne bano abali mu bukulembeze ate bakujolonga batunuulidde gwe tebatunuulidde bwewaniridde kituufu kakati ebyo gyebiri ssentebe balondebwa n'abantu abalala 10 ye bantu 11 ye n'aweebwa omukisa yeerondereyo ababe 6 ye baawulira nti anaakola nabo bulungi vice chairperson n'alonda secretary n'alonda gundi wa information and treasurer security finance no production abo ne beegatta ku lukiiko lwe nga babe
n'ennaku zino era nabo abantu baagala bakubeka akalulu babalonde ekimenya amateeka mu kalulu akawedde baakikola nga olwadde kino kigamba nti ssentebe yabalonda ate ne bagenda okulabira n'alondesa n'akikkiriza kikole ki kikolebwe ekintu ekimenya amateeka. Ekyokubiri tulondayo ow'abakyala alina olukiiko lw'abantu 11 era lukiiko lulambo olulondebwa ow'abavubuka alina olukiiko lw'abantu 11 owagundi waliwo owabaliko obulemu olukiiko lw'abantu 11 naye abantu ow'abakadde olukiiko lw'abantu 11 bwe baba nga gye bali ow'abalema abalema omeri yafe ntakola bulungi awo ebadde erina wekozeemu terakukola bulungi bintu byayo naye kati okunoonya abaliko obulemu 11 ku kyalo kizibu tebaliyo bazibu bagenda ezaali zireeta ebyo byabwe kibigenza bikendeera kyetulina okukikkiriza akati abo tikitera nnyo okusanga nti waliwo olukiiko lw'abalema 11 tekikyalo kiriko balema 11 oba baliko obulemu 11 kati oyesanga ojja kusangawo nga gwe balonze ofcourse nga baga nti gundi yaliko yaba ayingire ku lukiiko obuteereevu nga ayingira nga yekiikirira nga taliko balala akati naye enkiiko ezo bano abakulembeze ba LC1 bassentebe tebazikozesa kizibu okusanga nga ssentebe w'ekyalo bwe ngamba mu Uganda yonna nga ssentebe w'ekyalo asobola okutambula n'olukiiko lwe ku buli nsonga ku 10 osanga kaaba ni mwami kulubye obukiiko akakiiko kakyawera tamanyi bali ate kati ekizibu ekiri mu kibuga Katonda bamusaasirira nti ekibuga bakyukakyuka abantu batambula nnyo kubanga tewaliwo butuuze bwa permanent ekitaliwo owa German Swahili ye asobola okuba nga weyayingira ku LC waaliwo abatuuze nga webali nga ngakati bakyamukyalo akati emwero si mu byalo kiriko yanjawulomuko naye neero si mu kyalo gye ziri bwe kiti weesanga nga ebintu bino tebikolebwa so nga bali abaleeta ekirowoozo ky'LC baga nti tuteekewo wa production and what have you baali and environment baali bamanyi nti environment agenda ejjukuma tumuteereko akati omuntu mulamba nga obuvunaanyizibwa ebulondoola ekyo baani abakola ebyo naye mu 89 abateekateeki ekikola siye abakola constitution bateekateeka yakyenda mu etaano gavumenti eno eriko bano nyini bye bategeka ate be balemereddwa sisitiimu y'abandi kakati Museveni yakolera ekyo yalina endowooza nti alifuga emyaka mitono kiwazimu ky'okufuga emyaka emingi nekimuyingira kakati bino bisisitimu bikootaana wazimu zo sisitimu okuzitta ozitta lwakigendera kyakufuga bbanga ddene era abantu abasinga obungi abakuba enduulu tebamanyi nti bino byonna balina okuvuunda biyamba oli ali ku ntiko gye bikoma okuvuunda naye gyakoma okuwangaaliramu bano bonna boolaba abasentebe abawangaalira mu bifo nga boolaba mwami Nkulumi mwami Ssenzoga mwami Kitaka bawangaaliddewo kubanga enkiiko zaabwe teziriiwo omuntu abeerako emyaka eki nga bamwepawalinze bulungi omwaka oguddako emyaka 5 abaala bwe basentebe nga naye abusobola naye okuvuganya naye kati ojja kwesanga basentebe b'ebyalo ku lukiiko okuvaako omuntu asobola omuvuganya kizibu kubanga baasigaza bonna abasobola okubeera nga bagoberera nabo baali awo bannambalujiga balufotose kati abo banamuvuganya batya eyo nayo sisitimu emuyamba obutabaengeji nga bembawalinga kubeera bakulembeze b'amaanyi kimuyamba okufuga ebbanga ewa eddeneko nga bwe Museveni bw'akyaba nti sisitimu zino bw'ozifunza era ofuga ebbanga ki kakati ensobi eva mu ebyo ebibuuzo byetubuuza oyagala tugenda kukola ki tugenda okukola ebyo bulungi bwansi mu byalo waliyo enguudo ezikolebwa nga gavumenti yezikola egombola yezikola disitulikiti yezikola noolwo nezikolebwa ebyalo ezo kakasa zikyakolebwa wakyaliyo ebituli kikyaliyo wakyaliyo abakubiriza abantu okukola obutandaalo waliyo abakubiriza abantu okugogola enzizi okuba ne kabuyonjo wakyaliwo n'ayinza okugironda ne luli nga
LCC ekizingaalo bashulidde mu komansimbi eyo ate RDC ajja ku byalo n'abakwata. Akati okuyemba walinga LC1 nazo kirimu ebizibu byakyo naddala bwe kikwagala n'okutwala obuyinza ku Ssentebe kirina ebizibu naye nokubali abali waggulu ono mukulunkulumbi ebbanga lyamaze mu bwa Ssentebe bw'omugamba nti abeere division meya akwalifayinga bulungi era oli eyalondeddwa ku bwa division meya ate bajja bagiterasiyonjerabiddemu bata tibayinza kumulonda buli omu ekyawe tasobola tibasobola kumulonda naye wali ayitawo owekitaka oyo gwe balonze nga division meya bino byenjogera asoogera ku ono gwe balonze naye nabo abadde beesimbyewo batono abasobola okuwangula eroseeyi lwaki kubanga kiri obvious tibasobola naye lwaki basobola waggulu wansi tebasobolayo ekyo kibuzo buli muntu Bassentebe b'Eroswana abasinga obulungi bakwalifayinga okubeera Abassentebe b'Eggombolola n'abavuka ba Parliament countrywide naye babakuumidde eno ku Bassentebe bwani kigenderere kubanga gyokoma okuva empawalinga gye bakoma okulaba opportunities waggulu okuzoganya Ssentebe omulaba nga bw'anaayogera nebyayogera abimanyi nga kakati bw'omala gamuleeta amuteekawo akuwuliriza naga naye ate awo nsobolawo olaba bw'atandika okulowooza ku kyokutwala Eggombolola so babakuumira eno wansi naye njagala maliza na kino LC zaalikoze budget kubanga zirina obuyinza obusobola okusolooza emisolo mu bylaws babawo amateeka ge balina okufuga okuyisa mu LC balina obusobozi obuteekawo embeera bakuŋŋaanyisa emisolo wagiri bagaa nti buli maka ganaawangayo 5 buli mwezi singi 5 binaavanga muki mu batuuze olwaki ku lwa security olwaki ku lw'okulambula olwaki ku lw'okuyita enkiiko olwaki ku lw'okulaba nti tutuuza kooti z'ekyalo ezo kooti zirina okutuula zinaatula zitanga gwali sente abazituulamu balina okunywa balina okulya banaalyaki akati bano abantu balina ozitambuza nolwekyo buli mwezi wake singi mmeka buli maka ezo sente ntono nnyo basobozi naye tebakifaako kati olwokuba tebakuŋŋaanya misolo beesanga nga banafulu bojje ne balindiriranga gundi atunda ekibanja era kati kyamazi oliwa nkitunda tovaawo nzija kubanga obviously percentage wiri ate ekyokubiri kiri yagi kyabadde aleese gavumenti yali badde eyongera kunywezaamu nti kolamu nga tewera kuteeka mikono ku kiwandiiko kitunda ekitundibwa engato kyali badde kiyambako okuwonya ebibanja by'abantu okugenda nga si bituufu naye baakati kyemwana abeerawo n'abaguzi n'abatunda ekibanja nga kigenda n'omulala ng'ajja so njagala abantu bamanye nti ensi evunze olwakuba nti waliwo ebigendererwa ebikusike ebyo ebigendererwa ebikusike mu by'obuweereza twagala tugondoole bwe tunaabigondoole segenda nensi ekukutamatera omubisi gw'enjuki kyekyo baleesa muweka supplement ku nsonga eyo katono nnyo webale okimanyi nti wenjogerera nze kennyini ekibanja kyange kyagenda mu layini eyo abagagga abalina essomero kijja kubongera baagula ekibanja kyange awo ebwasandeko nga twakigula zaalina ssente 5,000 agogote kati awo ojja kumanya omusajja yagula ddi ne tugabana oli n'asimba bwe twagabana kalitunsi n'ogusolosolo kusanga kati gukyaliwo gwa fuuti 4 awaasigalawo abagagga ne bagula kati abaliraanyeewo bamanye nti ekyo kyange n'ekyamaani yasayininga n'ateekako sitampu tiyakozesa bano abaki ngenda okubatuma bano abalala abali ku lukiiko
yiyi bannange banziba kyaffe kyamaani yasayininga dda kanalowooza okugulawo omusango nga abasajja bali bagagga nnyo ate nga chairman yabasizaamu dasitamu zesaamu dasitaatu olaba nange kamwa kogerako mulebiviva banzimangeesera olwo abantu munsi muno nga bali ku ttaapu y'omuntu wa bulijjo program mu kinanjo kya Nkimize tugendagendako okukomulawo naye bwe tukomawo naawe awuliriza eyo tugenda kusooka tukwe ku mukisa tujja kufunayo essimu etonotono otubuulire gwe obuvunaanyizibwa buno obwerosi olaba kyekyandibadde kiteekeddwa okukolebwa okulaba nga butebenkera bulungi olw'ensonga obuvunaanyizibwa bungi abeerosi bavunaanyizibwako okukola mu buweereza mu butebenkevu n'ensonga endala nnyingi bw'olaba kyekyandibadde kiteekeddwa okukolebwa era ewammwe eyo kiri kitya ojja kuyita ku noti 752 988955 not 752 988955 naye ku noti 781 51 72 not 781 51 72 28.